Canon Lifestyle. Akati kakati encha amota ina ekivulu kye awo yugogo mu showground naye mawulire gannaku alwansonga nti mukwano gwe batandika ekibiina ekya Amalula Family afudde mulamu w'ensi. Omwami ono nga ye Nicholas Mpirwe Kamagala bannayuganda bawangalira mu ggwanga erya Amerika basobodde okuba nga bafulumya amawulire ago. Ono nno yali yagenda okusobola okulaba nga munnange anoonya akawugu kibi nnyo kibi ddala. Mmese Bontwe fenga bwe tumumanyi amannya aga comedy n'ebirala tumujjukira nnyo mu Saidi Mira naddala ng'akyali ku WBS. Ono nno yasobolanga okubeera ng'azannya ate era nga Saidi Mira waba atandika ono yabanga omwanjuzi kuli baba bagenda okubeera nga bazannyako. Kati ebintu bino eno ebya comedy yebitandika mabegako naye nga tannabitandika ono yaliko omuyimbi era akayimba abaaliwo ebiseera ebyo ne kati abakajjukira akayimba bamusakata akono nno kolabo yaliwo wakati we ne Ragadi kayimba kali kamaanyi nnyo era nga ono ebiseera ebyo atujjukira nti ekibiina ekyo ekya Omis Band y'omu ku bakirimu oba kyoyinza okuyita abaana beeka. Kati mu mbeera nga bweri ono nno mu 1999 asobola okubeera nga yeegatta ku Amoti n'omugenzi Padre Bitama ne batandika Amalula Family. Kale kibi nnyo kibi ddala anebebugakaawo musajja abadde yakamaliriza emikolo nonno ng'emikolo gyakaggwa kati byetugenzeemu amattu si birungi. Kale tujja kusaba omwoyo gw'omugenzi Mukama agulamuze kisa kitalo nnyo kitalo ddala era tujja kwongera okugumya ab'ennyumba ey'omugenzi Messi Bontwe. Kale ananno eno challenge y'amaanyi eri Amoto mu balanguzi shoye bwe bayanca nga munne afudde tugambe nti nno kino kigenda kwongera omunafuya n'enteekateeka ze oba tugambe nti kigenda kumwongera amaanyi okusitandinga lwansonga nti mukwano gwe webatandika naye afudde mu bulamu bw'ensi kwegamba nga akikola ng'akabonero okulaga nti comedy akyamunywezezza era n'omugenzi gy'ali asobole okubeera ng'amanya tebalese ku nsi tebajja kusaanyaawo kifaananyi na kitiibwa kya comedy naye nga kibi nnyo kibi ddala ekya DJ Messi Bontwe. This is our mission.